gweyongedde emmotoka ezikizaana. Omuliro guno kiteeberezebwa gwatandise ku ssaawa 8 ogw'ekiro era abasuubuzi abakolera mu katale ka kizito Kalerwe gubalese beeyaguza lujjo. Teguweddewo. Abaliraanyeewo beemulugunyiza olwa poliisi okulwawo okutuuka yadde nga baagitegeezezza mu budde. Ne bagezaako okola nga bakubira aba fire brigade okujja naye kyatukwasiza nnyo ate ennaku emputuufu emmotoka yazze mu budde naye yazze teyina mazzi. Maria Munnanki agamba tamanyi kyakukola olw'amaduuka agasatu gonna okusaanawo. Naye sikyasizaako wadde bwendi bwe mundaba bwendi badde naakafuna miliyoni 12 miliyoni 12 era nazijje mu banka ne risiiti njirina ewaka nga nnyongedde mu bwongezi. Abasuubuzi abalala betwogeddeko nabo batutegeezezza nga we bazze ku zero anti ebintu byabwe byonna byaweddewo. Amazima amatuufu enjega eno yatuguddeko nga bwe mugiraba ate nga y'amaanyi nnyo eyaguddewo mu matumbi g'obudde okulaba nti abantu bafiiriddwa ensimbi zaabwe empitirivu. Ffe ng'abakulembeze tubaddemu abantu bano bamufuna mpola badde bafunye ku ssente za gavumenti eza parish modo balinamu emidaala gyabwe bafiiriddwa ebintu byabwe. Abamu bagamba entabwe eyinza okuba nga eva ku bakayanira ettaka akatale kano kwe kali. Kano kapaati kano okola bakayidde kaliko enkaayana zitutte emyaka egiwera 2 nga landlord nnyini katale agezaako okulaba ng'asindiikiza abantu bano bamukole ki bamuviire. Poliisi ebadde ekyali kugwa kuzikiza muliro ate ne babategeeza ng'ebimu ku bintu ebyataasiddwa bwe bibbiddwa abavubuka b'oku kyalo. Ekyo nkivumirira era mbakubiriza tuba olina ebintu by'abantu bye watutte mu kiseera kino wandibadde weekuba mu kifuba n'obikomezaawo bannannyini byo. Wakati mu kugobagana nabo abasoba mu 14 bakwatiddwa. Abakulembeze b'ekitundu kino baagala gavumenti ebadduukirire. Mujjukire nti abantu baffe abasinga bali mu bamanerenda ssente beewola neewole abalala badde bakatandika bizinensi nga bukapito butono nnyo. Baagala poliisi ekole okunoonyereza okuzuula ekyaviiriddeko omuliro guno. Ne Uganda Poliisi twagala era okubategeeza nti muveeyo n'alipoota eggumidde okulaba nti abantu bano bategeera kiki ekyaviiriddeko omuliro guno. Kiteeberezebwa nti gwandibanga guvudde ku masannyalaze. Wadde ng'okunoonyereza kukyagenda maaso eteebereza okuba nti evudde bayita bakamyufu kujingajinga waya n'okweteekako amasannyalaze ng'ate toli mukugu. N'okutuusa kati abasuubuzi bakyasobeddwa tebamanyi kiki kyakuzzaako. Hasfa Nanvuma agafeeyo okuspa